abayimbi mwenna aba famire ya Grace, mikwano gya Grace banyabo ne basebo, okusooka njagala yadde muli bize mutya mukubire wuma mu ngalo nti kati yaseseetuka. Bannange semwogerere linda kaawo katono, embeera yeeyo girindeko. Edda abayimbi nga bano bannaffe bwe baafudde, abatategedde bano kye bayiseemu okufuna emirambo n'okubaako kye bakola ayinza obutakitegeera. Mama Frina ne ttiimu, congratulations, asante sana, afoyo mate, mwebale nnyo kubanga eno nze bankubidde ne baŋŋamba nti Grace afudde, byagenze dda ku mikutu ne mbagamba nti nze kati emikutu ndi mu kyalo sinnabikola ki sinnabiraba. Muzimu gwa Nankya n'ankuba essimu ate ng'eri netiwaaka teriiko, bwazzeemu okukuba nanga nti abakama baffe buli mbeera bagikola ki bagikolako. Kitegeeza nti bulerekebwa bulungi, kuba kye bayita funeral service kitegeeza ki nti bagenda kuteekateeka bode bagiwe keesi, basime entaana, bazimbe entaana, bamuggale nga tiwaliiwo kye batubanjizza. N'olwekyo mwebale nnyo, enteekateeka eyo gye mwakola abayimbi ebafudde kati ab'ensonga. Era kati ntegedde bwe mubeereyo ne mugayanira obukulembeze kirimu amakulu, kirimu amakulu. Grace namulaba nga bazze ne banna abalala be muyinza wano obutamanya nnyo nti baava mu muyanja, Bamasekulo, Waswa Boda n'abalala. Bwe natandika band ya JMS Production, JMS was standing for Johnson Muyanja Ssenyonga Production. Abaana abo ne banguza ebyuma, bano basemwogerere, ne ntandika bandi, ne nnyumirwa okuyimba, nabo ne tuba promotinga. Madamu Frina kino kye kibula mu bayimbi abato, ajja n'ennyimba nnyingi nnyo, n'aba w'amaanyi nnyo, n'abulwa maneja. N'atandika okudduka mu kasiisira ne bamuwaayo 10, n'agenda mu bbaala ya gundi ne bamuwa 5, n'abalala ne bamukubirayo. Kuba bano abaana yaligeze okufa nga be bamu ku baana abagagga, naye babulwako baki bamaneja. Mu nkiko zammwe mbakubirize, bano basante abatandise bafune abamaneginga ebintu byabwe, akasente kakole ki kayingire. Twebaza nnyo bakadde ba Grace, twebaza nnyo mikwano gye. Mu nsi muno Mukama yakolanga olunaku lwo tolilukyusa bw'agamba nti oligenda bw'otyo, oba oyagala oba tokola ki. Waliwo abadde ambuuza lwaki baavuze ekiro, era abayimbi bano juzi nakubira oyo ng'alina gy'ava okukuba ebidongo, ne mugamba mwenda osimbula ng'alina ono, olagawa mulinde bukole ki. Tagwe muzeeyi okaddiye, ne mbagamba nedda bye mbagamba bye bituufu, kati ndagira muyingire mu loogi yonna ebaliraanye mwebale. Era ne bakikola ne bagenda bukeeza okukola ki okujja. N'olwekyo abayimbi bayita mu bintu biki, era gwafuna oluyimba nga luwedde n'olunyumirwa n'olaba vidiyo n'ogamba ke kasinga, oluusi n'otabasasula, tubalyaza amaanyi. Fina tubalyaki nze akange oba genda nemulimu abakyamusibu, kuba abantu balinza okukoza nakayimba ennyimba 3 nakayimba ennyimba 10, ne luno jjo olwayimbye olwasembyeyo nalabye ka vidiyo kali kuwonna. Oba abo banyagiriza abakyala abeesoma timwakafune, naye obwange batwala buki. Kale nze nno batwala bampa obululu obwo busibawo ekituli. Naye mmwe abatali eyo mufube nnyo ennyimba zammwe muziteekeko amateeka, kuba kali Grace agenze sigala oba alisigala okyanjagala ayinza obutabatudda mu kufunako, so nga abaana be lwali batutte muki mu maaso. Twagala kubeebaza olwa byonna bye mukoze. Kati Fiina nze sirina bingi bijja kwogera kubanga biri wabikoze. Kati osonda mmere kangende wali Masekulo
aleeteyo ensawo y'omuceere ya mitwalo 2 mu mmotoka mugatte ku muceere omulala tuwerekere Grace. Tubeebaza mwenna. Omusajja ono yimirira, omusajja gw'omukadde. Omusajja ono ayimba nnyo ennyimba zino ez'Ekiganda, naye aliwa wano nga yakwata ku baana bano ne muyita n'abatendeka n'akola ky'ateeka okukola ki okukola. N'olwekyo bannyabo ne bassebo mwenna bannamukono bannakampala buli omu gy'avudde twagala kubeebaza ne sekwebaza yenna. Timwebale nnyo, guno omutima mugende nagwo muki mu maaso. Nagulaba ku Paulo Kafeero, nagulaba ku Basudde. Fiiro ono yayinza obbajulira, nze nagenda owabasudde nga sinaba mmeeya. Naye ne nnondayo abaana ewaabwe omugenzi Basudde. Era be bokka balina diguli be najjayo. Kuba nabasomesa pulayimale neggwa, sekendule neggwa, yunivasite nekola ki neggwa. Embeera eyo mugende nga mugifuna. Kati wano ndabyewo yinginiya mu Bede aze si muyimbi naye ne bw'anaatusuula n'agamba bawadde 5 bawadde 10 bawadde ki tuba tugenda mu ki. Buli lwe mubeera n'emikwano emirala gijja kwongera okuzimba fraternity y'abaki y'abayimbi. Saagala kusinga awo, njagala okubaagaliza ekiro ekirungi ate mbaagalize n'olunaku olw'enkya inshallah okuwerekera nkuwulidde. Kino njagala okukibagamba, bwe tuba tugenda tuvuge mpola. Ate abamu bwe tuba tuziika bannaffe bano basereevu tunywa ne tuyikola ki. Ku Paulo Kafeero kateefiirwa abantu 6. Kibolo kakyewuzika mu bikajje ekyatuyamba baagwa mu bikajje waffe ekyaggwamu. Naye kiba kubanga baagwa ku kolansi baali badde baki bafu, kubanga akabisi kayitirira. Grace, byokoze ebirungi Mukama akusasule. Ebikusobyeko akukole ki akusaasire. Baatugana ennaku zino ogamba nti Mukama amuwe ekiwummula eky'emirembe kuba yekka yakikola ki yakigaba. Tugamba nti Mukama akusaasire byakola ki mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange awangale nnyo Kabaka wa Buganda. Tayala bw'otayagala tomuvuma, bw'otamiira ennyo dda mu mmotoka weebaka oba mu tenti wansi, oba osobola n'okudda awaki awaka. Ku kyettaka oza kilomita ziringa 3 okuva mu Kalagi. Kati akalo kaliraanye kyabakadde kali awo ejampisi si wala okuva okumpi. Byokuziika ndowooza munaabyogerako ebisigadde sibitegera. Webale nnyo. Akanyanize yingini ya disitulikiti eno nga sinakwaniza bakulu bano.